Mu masanganzira gano agasangibwa ku Mawanda Road mu Nansi wa Buyindi gye buvuddeko abasajja abaali batambulira ku bodaboda bwe bamuzingiza ne bamukuba ensambagere ne bamutwalako n'ebibye ekireetawo ebibuuzo ebingi n'okutya nti olaba omuntu bamubba emisana ttuku ng'ensi yonna eraba olwo embeera ebeera etya ddala ekiro. Akatambi kano kakwatibwa kamera ya poliisi enkesi eri mu kitundu kino era nga kalaga abasajja bano abaasalako omuyindi ne bamuwuttula oluvannyuma ne bamunyagako ebibye. Bino byaliwo misana ttuku omwezi oguwedde. Mu kifo kino wennyini mu Nansi wa Buyindi we baamunyagira waliwo siteegi ya bodaboda era nga we tutuukiddewo abakolerawo beemuludde mpolampola ne balekawo pikipiki zaabwe bwe tubasabye okwogerako naffe. Mu kwogerako n'abakulembeze b'abagoba ba bodaboda mu bitundu eby'enjawulo batutegeezezza nti ababbiira ku pikipiki babamanyi bulungi. Nsaba kuyita ku mukutu guno bategeeza ne ku TV ya Fenenganzi. Abamu ababbira ku pikipiki tubamanyi. Ne information entuufu tetulina we tuzitwala. Ebyo bibinja ebiri ebigwa mu bakifeesi ba Kasolo bayina amanya gaabwe. Ensonga eyo twagiripotingako mu bitongole by'okwerinda omuli poliisi ne SMI ne ISO nga tugamba mulimu abavubuka abali mu mulimu guno naye nga n'ebitundu mwe bava mwe basinzira okunyagula abantu tubimanyi. Kyokka balumiriza poliisi okubeera ng'ekolagana n'obubinja buno obugenda bunyaga abantu nga bukozesa bodaboda. Poliisi abantu abo buli obudde bonna bonna ebakwata n'ebata tukakasa nti poliisi bamanyi kubeera ne babbira ku luno omuyindi baali mu maaso ga kamera. N'ekyo kuvaayo omuntu n'agamba nti poliisi ebamanyi ate ekolagana nabyo nga talina bujulizi bwaleseewo bwankomeredde aba alimba. Ekibi ekiriwo nti n'ababbi bennyini nabo balina balipootinga. Bano bonna bakkaanya nti ekyokuwandiisa abavuga bodaboda ly'eddagala lyokka erigenda okumalawo ebikolwa nga bino. Tulowooza nti omulimu guno gwetaaga kuddamu streamlininga twewandiise tufune bodaboda entuufu eziri ku masiteegi y'engeri yokka gye tusobola okulondolamu wa bodaboda omutuufu n'atali mutuufu. Omuntu ave Wakiso n'ajja avugira pikipiki mu Kampala Central si kye kyokka, waliwo n'abaana abavudde ebweru ewa Uganda, waliwo abaana bavudde e Burundi mbayina. Ekyokuteeka ebyobufuzi saako abali emabega w'okubawandiisa okusaba obutitimbe bwa ssente okuva eri gavumenti nakyo kibalumya omutwe. Tuzimbye obukulembeze obwaffe tuli mu kuzimba zissemateeka agenda okutufuga tufune obukulembeze obwawamu obulonde naye olabanga abakungu ba gavumenti bwe baagala okujja okutuyambako ate era bajja n'ekigenderwa kyakutufunamu ssente tebajja na kigenderwa kyakutereeza. Ekyabakwatibwa ne bateebwa nga tebannabugumya Nambooge mu kkomera balowooza nti nayo nsonga esaana okutunulibwa n'eriisa ejjogi. Mpozi kye twaleseewo ng'ekyenjawulo nti webanga abantu ng'abo bakwatiddwa ne batwalibwa ate mu mbuga z'amateeka baba basaabiza ebibonerezo byabwe nga bamaze obbiweereza ate oba nga baweereddwa akakalu ka kkooti ne badda eri mu bantu ba bulijjo twataddewo sisitimu ey'okuba nti no tubalondoola ku biki bye bakola. Ng'ejuliza abantu 12 be yakutte mu by'okubba omuyindi, poliisi egamba nti tetudde ku nsonga y'okufuuza abakyala kimpadde bano. Gerard Ruyema, NTV Akawungeezi.